for you. Era wano wendi ni mu feeling. Nze naze ndi serious. Why for the president of Uganda overlooked? Nabaga ndi malirivu nga katogo kasirira bwe katokota. Are you aware? Byonna bya zungururu. Nali manyi mukama byakolera ngamanyi Robert Mugabe talivaawo nedda Uganda waliwo lwesanyusa ne lwenyiiza. Olaba omuntu ng'asala dansi n'omulala bulijjo gwajerega n'okuyisaamu amaaso n'ogamba kyo kiki. Aha. Ndebera. Soko kaddemu bulungi nnyo. Ndebera. Mwebale nnyo. Olaba katolu bw'amoosituka n'ogenda eka Sanda. Ate olaba nze bw'abame ba palamenti ndi wanjawulo nze sisituka. Nze sigenda wafala sisobola. Obwaffala bukyaliyo. Bannayuganda nga baafuuka ba sharp. Obubeera ne memba wa palamenti ng'ekyalo kyamuyitiriza nnyo tafaayo kwegamba ng'abavuga nti gikwateko naye ng'agamba nange era bali baŋŋambye kangikwateko n'abantu be tasooka na kubabuuza oyo omuba mwalonda fala. Oba abafala be baatidde okwebuuza ku bantu. Ngoko omubaka owe bawa akalulu ng'okola olukiiko ng'oyeekweka ng'enkima mu kibira mu nsiko kukola consultation. Gwe nga teweebuuza ku bantu. Muli awo mutawaanya pulezidenti kumuwandiikira amabaluwa aga buli kiseera tubuulire uvaako ddi ku bukulembeze. Tukugamba owaayo ddi obuyinza President ekyo teyakyogeddeko yamaliriza tuvuma buvumi nti ffe tuli banyunyusi olw'okuba tumubuuzizza. Era naye yabalabye yabageraageranyiza ku nkwa zino ezinyuunyuuta ente. Nze Barnabas wayita munyunyusi ndi mulimi ssebo. Nze I depend on a hoe. I'm a son of a peasant. Ndya bijanjaalo ebyenjija mu nnimiro yange. Era gendera ddala mu bulimi kubanga ebyobufuzi ssentebe w'ekibiina atuuse okubagoba. Ne mu constituency zammwe abasimbeko abantu babasuule. Yagezaako ekisanja kyaggwa ne tumusingira mu kooti mu Supreme Court. Tetwamusinga. Twamusinga. Naddayo ne mu balonzi. Nze wange yaleetayo omuvubuka bamuyita Dennis Namara. Ali luddawa. Siri mu tennis parliament. Kale agezeeko. Addemu agezeeko. Ajja kubalwanyisa mu ngeri yonna gy'anaaba asobodde. Naye kubamu akafaananyi. Muzeeyi Museveni arwana ne Barnabas. Muzeeyi Museveni arwana n'ekikubo. Tuli batabani bo. Singa otusindikira muhoozi ne tukubagana. Muhoozi tali mu byabufuzi. Mulwane ebintu byammwe ebyagikwateko ne togikwatako. Ebyamabega eyo babadde nga bayitira emabega. Owuumula disebo. Ovaawo disebo. Naye olwaleero n'enkya naluli mu kitegeere nti yakyaliwo. Ndi wanu ku televisioni. Ngenda ku televisioni ku radios mubuulira ssebo ovaawo di. Muleke omukulu akole emirimu. Mumukooya n'ebizibu. Abataxi baatuuse n'okumuyimiriza ku luguudo bamulopere KCCA bwe basolooza buli mwezi. KCCA sente ezijjewa. Yiyo naye ina kusolooza bataxi bokka. Kati beeye mu kkubo nabo ne bamanyi Muganda agamba kyamummi okiriira ku mwana. Nabo ne bamanya nti kati ennaku zino kyayagala gikwateko. Bazze bawuza gikwateko sebo museyi kasi yawudde mu gikwateko n'apaakinga. Mugamba kimu abagikwateko nti ffe abataxi batuli bubi. Lukwago wabadde oyimiridde sayidi ki okuwulira ebyo. Ffe nga twawulidde birala. Sente nne zinaddukanya ekibuga leero mugenda kuzijjawa. Boda tebaagala kusasula. Taxi baganyi. Abatembeeyi mwabagoba. Amaduuka license nazo bazikaaba. Ne sente za NSSF ziremye okusasulwa ne pate ziyina okuyimirizibwa foreign travel zibi kibyonna ekitongole kifudde kiweddewo kubanga aba taxi tebasasudde okumala emyezi 3 kibuga kyekyo bannange. Kye kibuga mwoli Road Mayor Ssebo obadde okiyita kya Harare ewa Mugabe.
ye bakansala abo abamu nga bakuleseewo ne bagenda ekyankwanzi okusoma ebyobufuzi wali tobaganya okugenda era abakansala abaffe abamu abakemeddwa bulooka n'abatwala ne bagenda ekyankwanzi beetaaga okusabirwa kubanga abaabasookayo bavaayo ntakera nga bagaa tebakyategeera bennyini nti tebalina vision. Omuntu atalina vision ye muntu atategeera ne bagaa tufuuse embondooli zennyini. omanyi kasiba nti va ku baagenze ekyankwanzi eri National Leadership Institute namba terikyali National Leadership Institute, oyinza okuliyita nti lyafuuka National Misleading Institute. mukulu bye byonna byazungu zungu